obudde bwonna tumukubire engalo kaddala tumwebaze lw'ekikoco kye tulimu ekisebo twagala okwebaza olw'ekitambiro ekirungi ky'otuwadde ebigambo ebikiyigiriza mu ngeri ffe gye tutegeera ab'omulembe guno mwebaze kutumenyeranira mu kigambo kya Katonda ne tukitegeera bulungi mu ngeri nga ffe gye twagala okukitegeeramu. Basome banyabo bakristo baganda bange, eno y'emu ku famire ya Harriet Sache nga mulimu nze Kamakogera yankwasa okuvunaanyizibwa mu luyimba lwe bayita omulamuzi. Mwena mulumanyi wano temufaayo ebiseewete let's be interactive. Oluyimba olwo mulumanyi? Okay. Yagamba nti ne mu ddaame lyange gw'olibaawo okunnyonnyola kati nkyagenda maaso n'okunnyonnyola ebigambo bya Harriet Sache. Omwaka oguwedde twali tulina okubeera wano nga tukoze enteekateeka eyali ennungi ennyo naye okuteekateeka kubeera kwaffe okutuukiriza kubeera kwa Mukama Katonda COVID yava n'ayonoona buli nteekateeka yaffe. Nsuubira nga bwe yabagiga naffe bwe yatunyiga etutasobola kujja wano mu ttinga bwe twali tukuŋŋaanye okusobola okujjukira amanyi yaffe mukwano gwaffe. Abantu bano be mulaba wano ono ye maama Ndagire Nabitaka oyo abeerasenga emirembe byonna. Omukyala Betty Mpologoma awulireko. Omukyala oyo mukristaayo naye tulinayo olunaku olwalayo. Ono ye asinga obwangu simanyi lwaki ayagala nnyo obwangu. Ono ye mutabani wa Harriet Sache. Father ogenda kumusonyiwa sigenda kuwagala nnyo naye tekyebereka. Kino kijja omulundi n'omwaka. Omwana ono bwe tulabira mu Sache n'ekisache n'omunyamuliro. Naye nga ekisa kya Mukama Katonda kikutte ku bantu bangi abamukutteko okubanga olwaleero afaanana bw'afaanana. Kati asoma finance accounts mu Kampala International University naye nga bwetwali wano nga tugenda okuzika mwannyinaffe maama we Mount St. Henry's Mukono yamuwa basale n'emusobozesa okusoma ku bwereere paka we yamaliza senior 6. Naye tetulema kwebaza twala mukukiriza neebaze. Waliwo abantu abafuuse empagi ssedduke mu bulamu bw'omwana ono ng'omukuboye Haji Kamonga owa Kamonga Property Consultants. Yamuwa omulimu nga n'osoma tanamaliriza ekyo kinene nnyo. Omulala naye Haji bamuyita Mubaraka Kawooya naye temwebaza olw'okuba nti nno omuvuga amusiriza ddala bulungi nnyo. Faada wano waliwo ebikono bya Harriet Sache abamu abayisiraamu naye bawulira kusabira Sache mu Kereziya ne bagamba tulina okugenda kuba ffenna Katonda yatonda ali omu. Sigenda kumenya mannya naye nsaba abayisiraamu mwanike ku mikono abantu babakubireko mu ngalo. Twagala okwebaza walamu ekifo kino Reverend Father Mwasa Lutuki Martha Kisigiri abaatulanga okunyumirwa ennyo musajja yalina okugamba kiruki yali muzibu nnyo naye kati musajja aweereza mu UPDF afande mulamba mulimu omukyala kyakala mwami nabagebo buli mwaka ddalito mukulu omwalo mubovu agoko n'amanya ga stage osekonesaamu Kawoya banaye mwebalennyo ddala. Father tukyali mu lockdown nga banalitono twali twagala wakiri tubeeko paati ku lwa Harriet Sache ku Kereziya eno tumanye nti awo mikwano gya Sache ebazimbawo kuba tulina emikwano mingi abanjagala okubeera naffe wano olwaleero naye kati balema emimwa misibe ensawo zaabwe baziggala. Tusaba Father tukamusaba
tusabire ba artists babakolewo nga bwe tutudde wano mu Miseno tusobola okuteekateeka olunaku ne tugamba nti ku lwa ekisaaki ne tuyita abayimbi ne tutuula mu ngeri ya sayansi ne tubaawo kye tukuŋŋaanya ku lwa Eklezia eno mu ngeri ewesa ekitiibwa parish eno n'omulenzi abe ekisaaki. Era twabwe tutusabye bwe tuba nga tusobola okufuna enteekateeka tujja kwogera n'abayimbi ba Uganda bonna kisaaki tebabalinaako mutawaana tewali omuyimbi ayinza gamba nti sisobola kgenda kuba kisaaki. So tusuubira tusobola okumobilizinga abayimbi bonna okuva ku bayimbi bemwalaba wano n'abapya abafunye ettutumu mu mwaka gumu emyaka ebiri eyise ne tubaleeta ne twongera okuzimba Eklezia yaffe eno wamumaka ekifaananyi kyaba architecture designers ne kivaayo bulungi kubanga eno Eklezia matiri bonna. Kalondeeko byanakoka kati kub'ebyobufuzi byawedde ebisinga obungi. Buli mwaka tujja kubangayo n'olunaku lwe tujjanga okujja wano okinaabanga kusiima kwammwe olunaku olwo tuyinza okulufuulanga olwa kipandiise ekiggulu ne tujja ne tusaba ekawungezi ne tubaka akasente ke tukuŋŋaanya ne kasigala okuzimbanga ekifo kino nga bwe tujjukira naffe ali ebisaaki ate paka bwe tuyisisinkana nga Mukama Katonda akkiriza. Njagala okubeebaza okuwuliriza olw'abanange bano n'abalala baze wano muganda wange Eddie Kiyaga oyo alinnanyumye kuva Norway olwamuganda nayo okujjukira hali ebisaaki nsaba obutekwatwamulago kano ke twalese katono nnyo faana ate twale tetulowoozeza ku nnanansi kubanga tumanyi nti omulango ogwo kuzimba naye bwe tunaabanga twetegese bulungi tujja kugiramu omuntu okw'engoma eyita abakristu buli ku makya kyabasosero balya bulungi balya bisiige bwekyo bwe tujja okutambulira kyengenda okusembyayo nkijja ku Eklezia eno nga bwe yali efaanana saba kristu sebo tweyanziza ka mention yanga buli muntu ali wano alina gyenvuddewe n'Eklezia ena gyenvudde waayo. Agenda kusaba tiimu eno just chorus yokka batuyimbire akayimba ka hali ekisaaki gyenvudde. Tugenda kuyimbayo akavasi katabanyo olowoote aka Eddie tusemyeyo akaperasingo nalyokane kusenga kwe omulokozi Katonda tebutesa yukanyiri nejasula mwesanyuse sanyuse sanyuse Yesu yana sake
tutekemu eno kyase y'amaanyi tukikolereko omulalo katukume kulwana fabebaka tebazikirira naye bawummula tusuubira zenona kululica netusisinkanga obunuzi tujjukira omuyimbi waffe omwagalwa eyebase wano awummule Harriet emirimu emirungi ennyo oyo gyakoze bwe tugirabako biba bijjukizo katukume kulwana fabebaka tebazikirira naye bawummula tusuubira zenona kululica netusisinkana Harriet tujja kusinkana mu bwakabaka omukulu mukama wakulu tweyazeke omukama abiri nammwe ayi mukama bawekikula ekitaggwawo nesanga ekyobeera kiba kibeeraokera emirembe ayi mukama olina okwegayira kw'abaana bo ku lw'ekisa kyo tube tukusaba newankubadde ku bwaffe tetugumye kugamba nti bitusaanira twekikusaba nga tutamya Yesu Kristo mukama waffe tutole ku bingi omukama byatuwa tumudize n'omutima ogusinza nga tutamya Yesu Kristo mukama waffe omukama beere nammwe eno tenatandika ate yaliteekako atya Harriet bwe yafiira twali twategeka dda okuzimba kereziya empya biseera we yafiira twali mu kereziya yaffe eri enkadde abaaliwo mugijjukira bulungi olunaku Harriet lwe yafa ndowooza lwe lunaku bunnamwaya parish lwekyasinza okufuna kye bayita visibility mu bbanga nziikibwa ku lunaku lwe twamuziika lwe lunaku lwekyasinza okulaba abantu abayitibwa ebunnamwaya kuba selebulite bonna bajja ne bajjuzaawo ku miti eri nga waliyo abantu kyali kiyitirivu nnyo wano ffenna era ku lunaku olwo nze ndowooza mu buweereza wange nga Ssabakristo bwenkyasinza okukoowa kubanga twetala nnyo twaliwo tuvaga musajja akaawa twetala naye ekyasinga okunkoya ku lunaku olwo tikwali okwetala okwaliwa naye amasimu g'Abakristo nga tumaze okumuziika bwe twali tuziika Harriet abantu baali bayitirivu nnyo era kyali mawulire bano bannaffe bano kati ng'ono baakola omulimu patendo okuba bunnamwaya visibility naye bwe bayimirira wali waggulu wali bwe twagenda nga tujje mu kereziya ne bakwata namungi w'omuntu nga bwe bajja kamera ku bantu ne bagiteeka ku ruufu ya kereziya yaffe abaliwo muyinza okujjukira kereziya yaffe eyo tukyeyagaliramu naye yali ewangaddeko kati ku ruufu nga waliyo amabaati gabika bisatu waliyo agagurini nga waliyo gano agafu agawamwijjo nga malamu nga waliyo nagano agawamwijjo nga gatalazzeemu kati nga gabitangamu ruufu yaffe nga yabitanga bwe twamala okuziika akawungezi awo abantu bamubira amasika Abakristo abeewunnamwaya Ssabakristo tuswadde tuswadde kereziya kitwazizza naye nga mujjo baali bagira beera nga tukisabiramu abalala batoli bawanga beewalala eri bonna nga bamubira amasika Ssabakristo gwe Ssabakristo obunnamwaya ye kereziya yawunyedde
nawe amasimu genfuna nawe gofuna kaka obwange owakabera weyajjanga ku bantu n'ateeka ku luufu simanyi lwaki yakikola bwaki kuba ebintu wano kati awo twali twatereka pulaani twazikuba nga tuli kuteeka kutwala wa ssaabasumba batukkiriza okutandika okuzinga naye okuva olwo bwe twali tutambula ku sipiidi 10 netwandika okutambula ku sipiidi 5 olw'okusomoozebwa okuziika Harriet tekwatuba nga guno omulimu tulina okugukola okulaba tusimba kereziya esaalidde ekitiibwa ky'omukama wano ebunamwayo kaakati gyosabye bino kati yetulaba kale ye ebinanga yetafaaye naye lyateeka ku mulimu guno twongere okumusabira naffe okwesabira nga papa batugambye tubeere amatabi amanywevu agasigire ku bayini entuufu nga Harriet bwe yali ate mu bulamu bwaffe tubale ebibala ebirungi bwe tutyo tusobole okufuna ekirabo ekiva mu kutwala ebibala ebyo kyetusuubira nti muganda waffe ono wanyinaffe omukama yakimuwa mwebala ebyo mwebalire okujjukira abagenzi kabonero kakwagala kakukkiriza era kakusuubira genda mu Makabeewo omutwe gwe 12 ojja bisangamu mwebale kujja nsaba omutima gwe mutandise mubukuume neera neera buli mwaka mumujjukirenga era mumusabirenga mbaagaliza omwezi guno gwe twatandise ogwassa abawa omukisa nga musanyukanga naye ennaku zonna oyo yabanonola ne mufuna eddembe ennaku zonna abawe mufune n'obusika obutaggwaawo oyo bwe mwazuukira naye mubatiisimu nga mukkiriza mubeere naye mu bwakabaka obw'omu ggulu nga muyisa bulungi kaakati anti nga mubala ebibala ebirungi ebibeerera n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Paatri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko sigale nammwe ennaku zonna emmisa ewedde mugende mirembe kale tunakufuluma nsaba tule ku katono lya Paatri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Ayi Katonda kitaffe twebaza olw'ekirabo ky'omuzaana wo wagabanyiza ensi yaffe eno Harriet Kisaakye. We nannyini Kakobo ekiseera bwe kyatuuka ng'amaze tukolamu emirungi emingi n'omweddiza. Tukwebaza olw'ebirungi eby'enjawulo byewamukozesa mu bulamu bwaffe. Tukwebaza olw'obulamu bw'abantu bangi bwe yakwatako. Mukama tuzze maaso go nga tukaabirira tukulaajanira. Tukusaba byonna ebitaagenda bulungi mu bulamu bw'omuzaana wo agalamiza ekifo kino okufa nga bwe kwajja ebibi bye obimaamuleko omugwanyize okubeera mu bwakabaka bwo. Ayi Harriet, okujja kwaffe wano essaala zaffe okuyooyoota amalaalo ke kabonero akalaga nti tukyakwagala tukyali ku mitima gyaffe. Tusaba mutuse mu bwakabaka bwa Katonda tusabirenga bwagazi bwayoleka mu nsi bantu bo eggwanga lyo obwoleke mu bisabira
Nyasubiikira Maria omwana w'ono mulere n'omwanjulira omwana wo. Ayi Mukama mwekimuli ekisalo kya bulabe ayi Mukama mwekimuli ekitaggwaawo 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 ayi Mukama mwekimuli Kitaffe ali mu ggulu